Wona osinzira okubeera ng'otulaba nkwaniriza nnyo olunaku olwaleero nkubuuzako nti wasiibye otya? Afunye okusomozebwa nkusaasidde nnyo asotuka ku buwanguzi gwe nkuyozaayoza. Embugu mulingi bane ennaku zino. Sana mungi. Omusana mungi. Nina Kanso Hassan Subuga president wa Buganda First agenda kubuuza abantu nno. Tuyatandika okwogera ebigambo Kanso buuza abantu. Musana gwo mungi. Musana mungi. Lero sazeewo kwambala yino ya Newcastle. Newcastle kuba abantu ennaku. Nsazeewo kwambala ya Newcastle akasana kayitirivu. Kituufu. Bannaye. Abatulaba mbalamusizza nnyo ku MS Media mwebale kutulaba. Naye abantu banga aba Buganda First abali eyo mama waffe muwanika waffe w'ebyensimbi mama Debula Sembatya. Ye muwanika w'ebyensimbi? Mubulire bei ya lapero zino kuba ekyamazima lapero zino nenga binaawulikika bye twogera. Sound kwali bulungi. Mama lapero zino za MS simanyo bazinakola omukolo gwe tuddako kola kubanga ekyamazima embeera yazo kinyawo naye tutambulira tutukolesa kipiira naye yogera omuwendo gwa sente 200 gyokka bugula 200 ozaaki tubusibirira bwe tuti Bannabuganda First executive yange mwekolemu omulimu funera pero zino kubanga tezigenda okukola emikolo egiddako ozose n'obutya n'obutya sose nembutya kubanga sibutegedde bulungi naye bugenda kufunika Abaganda First abantu bange mbesiga bulungi omulimu bajja gukola enteekateeka zonna zitambule so tubalamusizza mwebale kutulaba gye musinziira Ssemujju Lawrence vice president wange wagweta Masaka tulaba akomawo ng'ennaku z'omwezi 10 era tujja kumunona ku airport tujja kukola enteekateeka ssebo ne mwesebe abeerewo naye ng'akomawo ssebo ojja kubeerawo sina buzibu budde bujja kuba bwe butyo tujja kubutegeeza abantu twagala kwogerera wano budde bayinza bannakigwanyiza okugamba nti musajja akomawo bw'ati atege bbomu wali naye ate nga baba bakambwe naye airport security ssebo y'amaanyi jajja yaginyweza wali jajja ku security omumanyi jajja yaginyweza jajja ku security si ya airport yokka yeggwanga lyonna era nze newunyiza Embalusi Soko president wa Guinea Bissau bamukutte nga abakwata ekyana ky'emba kati abamaje bandi babe bamuvuddemu manyi kasa security kuvaamu newoba okulotya baba yino kutwala bamugamba nti jajja naga nti tewali kyakola myaka 5 tabadde musajja mukadde nnyo si mukadde so naye Guinea Bissau ine byafaayo bingi okuva mu 94 kati emyaka giringa 3 tebera nkona kisemateeka wa bagamba nti president alina okufuga ebisanja bibiri tewali yali afuze ebisanja bibiri myaka 10 okutuuka olwaleero buli mwafuga kimu abamu tebakimala nako kati ono bamuwambye nga tannawaayo na buyinza kitegeeza tekimaze yabadde anoonya kyakubiri naye nga byabakama ng'alindirira byabakama yadde wakulangirira byabakama weeri ng'alangirira nkeera president ne bamuwamba olwaleero ne bamuga ebyo balonze ebyo suula mu kaseera bambi so yabadde awaddawaddako okufuna ekisanja ekyokubiri naye kyamulemye ate nze byafaayo byayo nga birungi byafa si birungi si birungi byafaayo byayo mbiraba birungi nnyo bisufu president obutasaba kisanja kyakubiri nga nesemateeka amugamba bibiri nga mugamba bibiri naye emyaka 30 egiyise tewali so Guinea Bissau nsi eyina ebizibu bingi obubinja bw'abayaga bungi eyina ebizibu bingi nnyo ensi olwobeera n'obubinja bw'abayaga zi haiti type ebizibu ebibolaba nti bawamba nnyo gavumenti so nsi Guinea Bissau ndooza Uganda ekubyamu Guinea Bissau emirundi nga 7 mu bunene nsi ntono nnyo erina abantu miliyoni 2.3 wakiso nnene ku Guinea naye nga yeetongodde yeekolera ebyayo okimanyi nti nze nsatambula n'engenda eyo n'otuuka eyo noga naye neno Museveni yafugayo naye nga kukyala alinako wa security kulya alinako diso balapisi badipi kyova olaba nti nga nze president wa Buganda First nkulembera ekitundu kinene kati kyinza kugwa ate ekitundu ky'okulembera kisinga ekyoyo kikubyamu Guinea Bissau ndooza emirundi nga 3 ekitundu ky'okulembera Buganda kisinga Rwanda Rwanda erina abantu miliyoni 12 Buganda eri mu miliyoni nga 17 kisinga Rwanda okitegedde so Guinea Bissau bwetyo naye si esingayo obutono ensi esingayo obutono ku lukalu lwa Africa
ne mu nsi yonna in fact ye Papua New Guinea naye egiriranye balina ensalo ina abantu emitwalo 10. Si esinga obutini ensu wali ensi kale obutini wabula sijja nalaba ng'erina abantu 4. Kati ezo UN tezimanyi naye twogera UN zemanyi. Papua New Guinea ina abantu emitwalo 10. Ate Vatican ina abantu bameka kubana yo ntini kubana tujitwala ngansi. Ensi naye ina abantu banjiko loza wawere emitwalo ngansi awo nenga abasinga ba sister ina Papua New Guinea ina bameka mitwalo 10 bwegi kyalo kyewa mukosa kyalo wali wensula kye kisoloze emisolo government netambula UN ejimanyi bulungi nnyo ina n'amagye kwa abantu emitwalo 10 era kwe ina amagye ge ina ndoza galinga 2,000 just 2,000 ena police ena prisoni abo nabo kwega byokwerinda byo nabo bigata tebiweza abantu mutwalo byonna ngo bigase alinga kakaga pita abasajja bafuga ensi nyina sijja nalaba ng'erina abantu 4 abantu bali in between 4 and 7 nagirabaawo so obusisisi gye buli eyo bungi naye Paulo Biya tannalayire Cameroon kikyate tanaddangu ndowooza olaba abantu b'e Cameroon bakola ebintu ebitali balonda batya omuntu bw'ati kati ensi ezifaanana Cameroon teyina njawulo na nsi ezifaanana nga Cameroon nga bw'olaba Guinea Equatorial Guinea enjawulo muki kwegamba mu bakulembeze omanyi abakulembeze kyobola nabagamba wano nti President Museveni tosobola kumuggyako na kalulu tosobola kumuggyako na mmundu ku myaka gyafugidde yasetinga system ye nga kati yeye system buli kimu kitambulira ku ye okitegedde nabagamba Isaias Afwerki ye president w'ensi gye bayita Eritrea yabafuga okuva 9 bangi bali wana Eritrea 9 up to now teberangayo kulonda tewali bannabyabufuzi kwogera tewali teberanga kuva 9 kati myaka emeka kuva 9 singa 3 mweta giri mu 3 kitegeza munabyabufuzi kulonda tewali kunyega teri parliament taina cabinet yaina bantu be bamuyamba kawo naye ng'ensi agikulembera bulungi ekyo nkikkiriza omuntu wabanga kyobola Eritrea bangi wano baddukayo badduka byabufuzi naye bwe kibanga ekya Magufuli ng'olese dictatorship eyo but nga service ogiwa abantu obazimbidde amalwaliro kati ale dictatorship ya Magufuli era yayitetuuka kuya Isaias Afwerki kubanga Magufuli yalina parliament yalina naye nga kibiina nga biyita mu parliament kati terina kibiina kya byabufuzi teri wadde ba analyst teri kintu kyonna teri ozisunsula wani ne bakusanga nga otudde mu kamera tewali emboka ezikulya tewali si bino ebyaffe tewali kakati ensi gye ziri kati oli aba yasesitinga system ye kati President Museveni Paulo Biya Ngwema Mbasogo ono wa Congo Brazzaville ono erinnya ndyerabidde Denis Sassou Nguesso abo basetinga system zaabwe kati tosobola kumuggyako ng'oyita mu system ze basetinga zino simanyi byabaka magenda kulangirirawo ne bw'osaddako enjiri tosobola kati kankubuulire Paulo Biya ne bwafa kati asobola omalako ekisanja nga mufu nga batebanaba muziika ibyo tubirabyeko ne bamukaza bulungi nnyo n'abeerayo nga abantu be babagamba nti akyali mu ddwaliro gavumenti etambula kati tetambula basaana okuyiyawo ekiwandiiko ne bagamba nti ekiwandiiko kino nga tukisomere TV y'eggwanga ng'omukulu alayira bw'anaawona ajja kugenda bugenzi maaso afuge ne bajja ne bakitula ku TV y'eggwanga ne bakisoma naye ndowooza yo mu nsi eya Paulo Biya nsi Cameroon ndowooza Cameroon wo waliwo ebyobufuzi abantu babikola bulungi nnyo babikola ne bavuganya era ba MP gye bali parliament etambula buli kimu alina ne cabinet n'abamuvuganyiza bennyini bakiroma babadde mu cabinet ye era mwe bavudde okuvuganya akalulu kawedde ne baddayo mu bifo obuzibu obuli ewuwe bwakuba nti yenga ye tasobola kutambuza mirimu tasobola anti kati gwo badde ogamba nti bannansi ba Cameroon bamulonze bati bwe bati bamulonze kuba system yeyo bwati yagisetinga ng'oli ne bwawangula tasobola kulangirirwa tibasobola kulangirirwa lwaki mbadde mumulekera akalulu oyo ayasetinga system bwetu mulekera ki ne mutaka tabaamu anti kati era kyekyo
nese bo bagenda batinkiza kibagala kuwa era ne batakeeta bamu abayina okunoonya ya bakeeta bamu boba bere baba state ateekawo ababi nabo wakasente wano kagama za kikolerwa Badiani Rwigara bona yabasiba naye ye yononyeza nagandi ano dijangu genda ku ballot paper oyagala sente mbika budget ya bilioni nazi kuwa nebyo kwogera mu campaign nabikubuulira tomuvumirira nenga ovuganya ogenda ogamba edwaliro we amalwaliro we gali neddagala mweriri naye twagala tulabenga embeera yeyongera okutereera naye tuli bulungi naye ensonga etambula okitegedde yes so n'olwekyo system joba wa settinga yes yefuga yefuga eggwanga ne wobeera gwe wenyini bobeera nga gwe director w'omukutu guno wa MS oba wasesinga system yo amateeka ag'omukutu gwo kwe gutambulira okitegedde tebakuwa kyakukola oli tasobola gandi ati MS sheno ko gikoze ku saa 7 kiteke yencha ku 9 si yakuwa ebyokukola ki gwomanya wokolera ebintu byo system yo gwomanya engeri gyoba wagisetinga so, nabana abesimbye kujjajja nabo twali n'omasola bali mu system ye mubatambulire mubatambulire kyekiche nabo mbuza Bobi Wine ngagamba tisobola kwetaba mu kalulu akateekebwa abakada b'NRM yali mutuufu kati ne mubuuza nti kati abakategese bakada banubu kyekyakomeza kubanga system tosobola kugikyusa oli mu parliament emyaka 5 system ekulemye okola ki okukyusa okitegedde kyobola abantu bodinga mu kyekyenda nga bagala okukyusa system ya moyo tebagenda mu parliament kubaga bamanya parliament esobola kukyusa system eno bo bamanya kyekisobola okukyusa system kwogera ne moyi ne bagamba katutekeye abantu ku switch bekalakasi naffe eno nga bwe twogera naye tumugambe engeri abantu ngabo balaba ku tubadde tukusaba busabi o stepping edda kuba abantu obalengera bagamba ekyamazima mbalaba Kenya ogiraba ogenda kuziikibwa wante twagala ogende na mbuwanganguse nabaga mumpe ebisanje nebateeseganya ire ebisanje nebabimu musamale yogamba nti General Museveni kati tuli ku General Museveni bano bonna balina kutuula naye bateesa naye ne bamuwa benefits ze bamuwadde ne batandika tufuna Uganda empya gye tuwogerako kubanga kiyinza n'obutatwala wiiki okitegedde nobati mawisi minister of justice Museveni azomuga nti njagala wiiki emu gwe nekirowa kiwanuka mukwataganye mulabe nga mubaga amateeka mutereezese mateeka tuteekemu ebisanja 2 era etteeka terikola nga lidda mabega mu buli ngeri Museveni waba abyagala mulina bbimu kubanga benefits endala nemumuwa n'ebyo byennyini mumuwa bulanka cheeke ebyo yeteremu kyayagala okugenda nakyo bali kye bakola bakikolera ebisanja 2 ebya moyo ebyaggwako nawanika naage kati olinga ngamba nti akalulu olwaleero kubanda bebbugu mulingi mu kalulu mu system eriwo jeno mu mbeera eriwo kati tewali n'omwasobola kulangirirwa tekisoboka tekirisoboka kyabadde mu nsi ki ng'omuntu afuze emyaka tekiriiwo tegeza system ono amaze ogimaamira efuuse ye ne bano bakozi be ojja kusanga Radisinga mukozi we Giso mukozi we Diso mukozi we RPC mukozi we Piso mukozi we IGP mukozi we gundi DPC mukozi we bojja kusanga akulira ekitongole ekinoonyereza wali Tomu Magambo mukozi we wa director wa CID nga bonna babe mpaka n'abalamuzi ne saabalamuzi nga wuwe ngesimu emu ekyusa gundi investigation yono z'abakoze n'abakola report bwe yes kati gwe okitegedde kakati system ezimbiddwa bwetyo tosobola kugipenetratinga na kalulu okuleka ng'ogenze mu siko n'okwata emundu ate nakyo kiba kizibu okugikuba n'ogiteeka ku ttaka kubanga system kyagikola kati Cameroon ogiraba amawanga ageetoolodde Cameroon gonna kati Paulo Biya yagategeerera tukiraba ne wano mu East Africa ne mu East Africa kiso ogende South Sudan ono yategeererayo gende Congo yaliyo gende Tanzania wasuluusulu yamaze na kujja wano yali nyenyo n'avaayo eri nga beekalakasa najja wano kireza ne system ya yatula ne jajja yagenza okuddayo eri ng'okakalakasa nakubebi yamuga nti gwe totawanya nakuteeka mukolo mu kisaawe gwakulayira teeka wakolo katonotono olayire ebisigadde tunaabiraba era suluhu bwe yakoze
bogende Kenya wa Ruto wamulabye nga atongoza Nikolero wali Tololo yazze nagandi bana Uganda ne Kenya fe tuli kimu ebyanyanja ocean bye mwogerako bye twakanyiza kati system abamaze okugizimbanga n'amawanga agamwetolodde gatambulira ku ntolize okitegedde nkitegeera era ekyasula gavumenti ya Bashir kwebalama Museveni yebalama Museveni 2011 okwekalakasa nga mwebalama yali azimbye akabinja kaka Rapid Support Fighters Rapid Support Forces teryali gye lya gavumenti ya Bashir bali baali bayekera abali mu nsiko mu kuteeseganya nabo baddagalo ne bajja n'amagye gaabwe njogera kabinja kakolanga black operation understand worker owa date worker inaina era Rapid Support Forces era gye yakozesanga kuba bo bajjanga ba machinery mu government ye nanti kakati ndo bate bali part of maje ga Sudan maybe kino kye kyaleetera ono okugamba nti nzaabo Museveni simuliko nsobola okukozesa abantu ye nalooza nti basobola okumumala naye nga alina amapesa amalala galina okunywa agamulemerera kandi we gamulemerera okakana gavumenti abajibu kubanga abekalakasi be bavunika gavumenti ya Bashir amaje ge gavunika gavumenti nkituufu era gamala okugivunika abekalakasi mwali temukyayogera kyekiri kyembagamba nti osobola okukunga abantu bekalakasi naye bamala okwekalakasa kankubuuza singa saawa eno gavumenti ya General Museveni amaje gagivunika Bobi Wine basobola okumuyita nti kati jangu ofuge no kati bwabanga Bobi Wine bwaba ali mbale nga jali mu kunoonya akalu saawa eno leero baali jinji bwaba ali yeyongerayo bweyongeza tasobola kudda Kampala anti kati kubanga kiri bamaze ogisalako amaje obudde obusinga gajja nga waliwo abekalakasi abekalakasi singa bamaliriza okugusa ekintu banga banatero kigusa amaje ge gawa president wasa government ze bavunise nga tewali bekalakasi ne yagini bisoti baba kituufu bali njogera ku bekalakasi Bobi Wine wasobola okufugira Uganda wokka wali mu bekalakasi tasobola anti kankuwe format etya onaganya kutunuza mu kamera singa abekalakasi babeerawo nga olaba bwe wakiraba Sri Lanka katugambe ne bayingira ekibuga Kampala nga bibuga ebirannyo nawe webali ne babeera nga bangi ne kibasukkako amaje gasobola okuwa president amagezi nti government ya Sri Lanka ngeri ye yatambuzibwangamu ne ya Uganda disebo twali tukusaba ondeke ebbali bwadde ebbali amaje gonyini gagamba tuvude mu barracks tukuta obuyinza naye gagamba abekalakasi mulondani mwagala abakulembere njagala ompe format kati kankuwa format ya Sudan kankuwa ya Sudan gomanyi nti Sudan okwekalakasa kwa 2011 kwadio ato kwa 2011 Sudan ye Khartoum nga batwala Bashiri kwa 2019 yes 2019 gokimanyi nti bwamala abakalakasa bamala okugusa government amaje gakwata obuyinza amaje galonda omuntu ali mu mitima gy'abantu akulembere bakuba nti gamala ne gamuwamba-wambaawo ani wali awo galonda naye yali munnamaje abo bamudani bazze kati baddagalo bazze kati omanyi nti bamudani be basula government ya Bashir babuluga abantu bekalakasa ku street ya Sudan abantu abafa abangi nga bamaze okutibwa mu kirindi nga Bashir adumidde battibwe omusayi gwe twalaba wano mu River Nile bwe bamala okutibwa bwe bati abantu abangi amawanga ne gatandika okuvumirira gavumenti ya Bashir General Dagalo ne Burhani ne bawamba ne gwe bateekako yennyini yali general naye byamwocha yali general erinnya lye ndyerabidde ne bimwocha wemala okumwocha bano baamudani ne bakwata obuyinza abantu ne babagamba nti mwe tetubaagala ate nga abantu be balonda ne babagamba tetwagala bajeno twagala obuyinza mu buddiza omuntu waki wa bulijjo kwe kuleeta profesa erinnya ndyerabidde waliwo profesa oyo gwe baleeta ne bamuteekawo nga wa kiseera agira akulembera gavumenti kati kansoke nkubuze kanso nga wabaddewo okwekalakasa gavumenti bagigusizza singa amaje gakwata obuyinza ne gagamba abantu tuwaani obuyinza buno mu Uganda abantu badda mu kigambo ki linnya ki ate baani abagenda okuddamu kubanga abekalakasi be babavuza olutabaalo anti bwe muluvuga abe Sudan baluvuga kati bali ndimo kugamba nti Bobi Wine wasobola okufugira Uganda tasobola amaje bwe gakwata obuyinza
nga kati wano mu Uganda wa munsi efaananga Uganda abantu bekalakasiza amagye gakuta obuyinza kubanga abantu ekibabeera mu birowoozo si gwe baagala ofuge bo baba baagala gavumenti eriko eveeko era ate baba tebaagala gavumenti yonna egwe baba baagala pulezidenti abeera aliko agende kati bwagenda amagye we gafunira oluwendo olufuga nga gagamba nti kakati oli kagenze kangeze gye n'omuhozi yatuddemu amagye bwe gamala okuvunika gavumenti palamenti gagiwera kabineti ne gagigoba mufunze gavumenti nevunikibwa nevaawo bwemala okuvaawo amagye nga gagamba kati tugenda kweronda bo benyini abamagye berondamu nti ono gwe tulonze ekyo bakikoze bangi ne mali ne buli wamu gwe tulonze agenda kufuga emyaka egi tuteeketeeka okulonda okunaleeta omuntu wa bulijjo ffe tuddeyo mu balance kati nze kyendiko kiringa abeekalakasi be basudde gavumenti hati basobola gisula batuuka ate basobola gisula people power batya ag'abantu ge gasinga mu nsi ne bagisula n'amagye ne gadduka ati amagye gajjawo kulungamya kugamba bugambi nti mukakane ono agenze gwe mbadde mutayagala kati ffe tuteekinze ova asiwe bagamba ate kati okwekalasa kuba kujja kuddamu ate kutya bagamba waddamuwa ati wulira ebyo bibaddewo Sri Lanka wabiraba Sri Lanka tefaanana na Uganda ebibadde Sri Lanka eringa Guinea Bissau bapulezidenti basaba minisita tebamalaako na bisanja bangi family yafuga emyaka 5 mu 7 Abaganda bakona abo mikwano ngolo some byafa bye Sri Lanka abo Luganda abakona abo mikwano ebyo byamala ne bivaawo yafuga emyaka 5 mu 7 tubirabe ne mwagaboni kati njogera mu okwekalakasa nga abantu basudde gavumenti obuyinza amagye galina okuteekinga ova ekyo naye gakwata mu temporary gagamba oyogedde bulungi gakwata mu temporary naye gatuuka ne gagamba abantu ani gwe mwagala gwe tuba tuteekawo ansa yange kakasesola okuba Bobi Wine era Bobi Wine yeyo option yo kajayina yo Uganda emali abantu bekalakasa Goita navunika gavumenti kano Asimi Goita navunika gavumenti ya Keita eyali mukamaawe bwagivunika abantu ne bamugamba ffe tetukwagala ne ECOWAS ne mugamba tetwagala magye emali kubanga ECOWAS y'amaanyi mu West Africa kakati kye yakola n'aleeta Bando president bali bamwita Bando gemanyage bati Bando kati Bando yafugayo ndoweze emyezi nga 6 nga Goita kano Goita nga yamumyuka ng'oli civilian naye ng'onaamumyuka munnamagye kakati Bando kye yakola nayagala akyuse gavumenti bana abali mu gavumenti gavumenti mbufunza agiyiwe aleeta abapya kati mu kuyiwa gavumenti ate n'agoberamu n'emikwano gya Goita kano Asimi Goita yali avundise gavumenti yamuwa obuyinza nabo mikwano gye n'abagoberamu folo lwennyini lwabagoba teyasulako Bando gavumenti ye naye ne bagivuunika ne bamuggyako banamajjaabo Goita era naddamu namuvuunika emirundi nze ndi kumaanya ag'abantu anti abantu bebekalakasa era Keita okugenda kakati tugende Tunisia Tunisia omuvubuka yeyokya wamala okweyokya n'agenda mu ddwaliro tondetenko okwekalakasa bwe beekalakasa Benaali n'ayogerako nabo ne bagaana kakana amagye ne gamuwa amagezi ne gamugamba ssebo tubadde tukusaba okufume eggwanga tusokotereza embeera tunamala otereza embeera okuleki odde bw'afuluma bano obuyinza ne babwezza n'okimanyi nti abantu era basigala beekalakasa bannamagye ne babwezza bannamagye okwezza obuyinza era bagamba tubukuttemu kaseera katini era bwe kibeera oluvannyuma tugenda tegeka okulonda kati tubirabye wano mu Africa nga okulonda tekuli nayo mubeere nga mufuna omukulembeze gwe mukola ki gwe mwagala naye waliwo okwekalakasa okusembyeyo kwa kasi kalimu wano oba mundowooza mu Africa abantu beekalakasiza eginikola kwe Alpha Conde abantu beekalakasa mu 2021 nga bamuwakanya okweyongeza ekisanja ekyokusatu eyawamba kano Muhammad Doumbouya n'abagamba nti kati mujjeewo oyo mukakane n'agenda ne ku malaalo abantu gye babaziika bali be battira mu kwekalakasa n'abagamba ngenda teeka okulonda yategese okulonda oluvannyuma lw'emyaka egi ena naye bw'ogenda n'otunuulira engeri gye yategeseemu okulonda kumpi tewali kulonda amateeka mayitirivu amateeka abeesimbyewo bali 5 naye buli eyeesimbyewo yasasudde miliyoni za Uganda 350 okumuteeka ku balo nomination fee $10,000 eya dola
nomination fee wano nogiteka uloza aliwo n'omu ayesimbawo emitwalo 10 ejja $, nomination fee sawa besimbawo wano wano era ofunayo nga babiri kati ku bano abasimbye kuwa president ani awo omulala asobola tewali nandala ne nandala asobola bebo ndowooza bebo abasigadde bazina ne tebasobola zejjamu kakati milioni 3.5 ng'ate omanyi nti ogenda ne mukalulu ak'ekinyumo kubanga era tebasobola kuwangula Ddombwe kakati kulonda parliament nzikiriza option Bobi Wine nkwasa okukwatibwa obuyinza yeriyo kaje wali si mu nsi efaanana nga kubanga abantu singa mu kuwanika emikono bagamba ani gwe tuba tuwa obuyinza nga bamaje bayogera basobola eddoboozi nze lyenda erisinga okubeera Bangladesh waliyo okwekalakasa juzi gavumenti ya Bangladesh neegwa saba minister nadduka bwadduka abannamagye bakwata obuyinza naye ne bagamba abantu ffe tetugenda genda mu ntebe ya bwa saba minister naye twagala mutubuuliremu abavubuka abeekalakasiza ani gwe mwagala ne boogera erinnya nga booganda gwe baayogera erinnya teyeesimbangawokko tabeeranko mu byabufuzi musajja badde akulembera busako bwe bw'ayamba abantu mujje muwole emitwalo 3 mwekulaakulanye ne bamwogera alina emyaka 8 ng'alina Bufalansa ali mu kujjanjabwa ne baga oyo gwe twagala ajja akole ki atukulembere bannamagye ne bamukubira ne bamugamba nti ssebo tuyambe ojja abantu bwe bagala naga nti bannayinze mundeke siri mu byabufuzi n'ebyobufuzi bikola ki sibimanyi bannamagye ne badda ne babutegeeza abantu nti oli aganye ne babaga nti oyo yekka waba tatukulembedde tetuva ku street bannamagye ne bakuba amavi ku ttaka ne bamwegayirya naga nti kale yajjirana ku macupa najja nagamba ne kanjira ntuulamu katono nga bwe tunoonya anagenda okukola ki okulembera ndowooza ekiraba mu nsi bwe zityo ne wano kisoboka kakati wano kizibu wonna era option tolina gibuusa maaso wano abalina omululu gw'obuyinza bangi bayitirivu naye abantu obudde obusinga muyinza okunzika nga eggwanga mulitabangudde butabangu ati gwe kimanyi nti state house eyo ogiraba eyinakasero n'ey'entebe tosobola nti ziriko security singa abantu babanga basazeewo nga bayitirivu ajja kukwata nti okuma mu bantu asi kuma mu bantu muliro nze ndimukulaga nti amaanyi g'abantu gasinga emundu gasinga buli kimu kyobola abannamagye bye tebabirinda gwe walabyeko tebabirinda ebyo nga bye walabye Sri Lanka abantu ne bayingira State House ne bebaka ne muliro wa president ne banywa ne caayi bannamagye na muswingi babaleka kubanga baali tebagala kukozingawo kitaba anti abantu abekalakasi baali bangi ku luguudo nga ne wobatta tosobola kumalako anti naye wandibaddeyo ekibuwa musaayi so kakati bano abeewaffe abeesimbyewo nze ndaba bakuŋŋaanya abantu naye omazemu amaanyi tewali nomu asobola kuwangula oba kumulangirira mu bufu kale okulangirira kati tutunulire effujje liri mu kalulu naddala wano eri tebibaddeeyo wano bikomyewo bizze bitya wano byatandikira Kawempe bibadde ebuyikwe bibadde emukono bibadde ekayunga poliisi ekuba abantu emigo ebakuba tiyagaasi ekola ki baleetedde embwa kakati tutuuse tutya wano nga wali babadde balunja bulungi akawo naddala enkambi ya Kyagulanyi nze ndowooza nti wabaddewo ebintuntu ebitonotono ebibadde byapeninga mu bitundu ebirala tubirabye embalala bwe bakola mbushi ne bakwata abaana abantu bangi twabirabako mu yalirira DPC we yalumba wote nategeera luvannyuma nti yo CDPC yali yani nti musirikale ye bamuteeka ku Bobi Wine yamugoberere buli wali mukiibi mukiibi kuba namulala n'embalala Bobi Wine walaga gyalaga nalaba Ssenyonyi gaga nti mukiibi ye gyalaga si wabyakulonda bano nga basirikale naye ye mulimu gwegwo bamudeployinga awo operation ye yeyo bamudeployinga awo so twabiraba nga bamenya hoteri ne baka abaana bibakwa so bibadde bibeerabeerawo naye ekyokuba tiyagasi wayinza okuba waliwo embeera ereeta ebyo olwoluusi n'abawagizi nga tukola effujjo naki procession ezibeera mu makubo omanyiseewo procession zo mu makubo abantu bakwatibwa n'ejjaamu n'okutambula ne batatambula butereevu nze mbadde mbibeeramu ne Bobi Wine nga tugenda mu tuwezi naye ng'ekyamazima ng'abantu bayomba ekkubo nga tulisimbye ne mulusiba mayiro nga 3 oba 4 nnyo ng'ekkubo teritambula luli twava Kamuli tuyita wali eri tufuna tutemeraawo tugenda okugwa twava mu gundi ya Bobi Wine ng'abantu bayitirivu tolina woyita ate ng'olina okudda emabega oyina wewalitambulira mpaka gye bakoma watambulira ekika omusanvu otambulewo essaawa 2 oba 3 so kati kyoba olabye abakama yabagamba nti procession temuzikola
totambula n'abantu abantu basange wogenda okola ki kubirala wogenda okuba olukungana kubanga ekkubo tusigwa olikozesa wekka kiri mulimu abalina abalwadde waliwo atwala yogedde bulungi waliwo abatwala omuntu mu ddwaliro waliwo abali mu byabwe matiyo ina programu zo ogenda Luweero ngo bakuyise mangu ina meeting gy'ogendamu ya sawa 8 osanze kubo balizibye ogenda kuyitawo tewaliwo ensobola yi okitegeera so ne babagamba nti amakubo gakozesebwa abantu bangi nga olaba Museveni ye omulabira kulaale akati akosa nyonyi nyonyi mutuufu emotoka zigenda naye yakatule mu motoka tasobola emuwube mpaka Kisoro wala so kakati naye ye yasalawo nti abantu kambasangewa ku kisaawe wetulaga era tosobola kusanga nti abamuseveni bayise ebivulu emotoka tezitambula tekiriyo mu district yonna gyabadde lwaki tikubanga yagoberera amateeka agabawebwa ng'ebyokulonda ati bano kiki ekibasimbuza n'abawagizi abangi kati ekintu ekyo kyekibi kuba kati olaba Jozi Bobi Wine yali agenda Kawempe kumpi olukungana balutandikira ku kitebe kyabwe ng'olaba wakoze eki nga oluguudo olwo nanga lusibe kyokka olwo oluguudo Museveni olusi wabeera walukola ki alukozesa naye si Museveni yekka oluguudo luli mu Kampala abantu abalukozesa baki bangi kati lwaki abantu tobaga nti bannange mugende nze ngenda kuva Magere nvuge straight mpaka ku kisaawe Wambogo tubasanga awo era abantu bajja kujja boyagala okitegeera Namboze oli mukono bwe mba muli beeyo mukunge bamulima mayuni abantu mbateeke ku kisaawe kya Bishop we tugenda okuba olukungana wali grounds mbasangewo njogere n'abantu mbasaba akalulu lwaki mulowooza nti abantu bajja kumulindira eneseeta abantu bagende bamulindira eri mu basombe boda emotoka 10 babalala baveeri abantu abalala bagenda kwesa kubo ki so tegeza wale mirimu gyabo bogirinnye n'eddembe lyabwe yes so muyina okwefuga kye kiri kye nabagamba nti semateeka akirambika bulungi woba okwesa eddembe lyo tolinyirira lya mulala okitegedde Matiya gwoliko yajja kugamba nze n'okulonda kwantama siri mu byabufuzi byammwe sironda nakulonda nze mvuga motoka yange ngenda jinjani n'emirimu gyange eginala gye ngenda nisanze lukono lw'abana byabufuzi mvuga motoka yange ngenda ku airport ye bobudde bwankutte ennyonyi ya sawa 8 nsanze wali olugudde Kajansi mu Lusibye kati ngenda kukola nti oba mbasanze kubayita ababiri nabasanga era nga bageno oba nominate nga Kyagulanyi kuna kulwa mu nominate nava wano nayita wano bwenti nempita awo nga adde wa Pastor Tom nendega bulezi bunamwaya nenda basanga nga balinda Bobi Wine nga bayitirivu naye wejolaga nga boda onesoka no parking boda nezikuyitako n'abantu ne bayitawo boda bina no genda oli kubudde nali ngenda ku prison nga prison bagalawo sawa 10 ezolugge sawa obudde obusawa zali 8 bana basajja bamala ogenda bonna nga sawa ziri 9 obo maze okusazamu byogenda ate bakuyamba n'obudde bwali butono naye osobola okubasanga nga baliwe bati ennyonyi airport ennyonyi yo kasita obudde bwayo butuuka tojja gibulira nti nkereye mulinde mu bannange asiye ebintu ebyaffe bya taxi mwayo obudde bunkutte tukole kusaba bwezi bwe muba mukozesa eddembe lyammwe okunoonya akalulu ddembe lya bannayuganda bonna era ddembe lyabo kubanga eri gye babadde nga bagende yerira aluddawa omuntu asobola n'okumala essaawa 2 nga talabye ku mmotoka eyitwa kiri so kitegeeza ne bona atwalayo emmotoka tojja kusanga abantu bagenda kukosebwa lwa luguudo nagenda eyo simanyiwa oyirowa biki omanyi nga waliwo enguudo ezo nga nnungi naye amato nga bazaanikako muwogo oyogedde bulungi ng'omuntu ayoza olugoye nalweta nalwanika ku luguudo ovuga emmotoka n'olengera eri nga teri mmotoka ndala ekuli mu maaso gambe obeera ku muliro bweki toyagala nagikwata kubanga ate okwatako yaki toyina kigenda kusinza tewali akuli mu maaso okitegedde tewali ampu y'amaanyi tewali teziri muna hampu kati twogere wano ku nsonga waliwo abagamba nti poliisi etandise okwonoona akalumbu etandise okuba abawagizi ba Bobi Wine okusobola okusikira Bobi Wine obuwagizi naddala wano mu Buganda obennyini Bobi Wine yakunga abawagizi bokola effujjo ne batandika okusomooza ab'ebyokwerinda ne bakuba tear gas gwe batandikubye okitegeera kati kino kikolera ani kikolera Bobi Wine era kubanga anoonya sympathy vote eriba ate Bobi Wine tanoonya kaluluke ebyo nabikola basobole omunoonyeza ba MP ne bakansala yakimanyi tasobola kuwangula kiba kimanyi bulungi nagambye nti mu system bwe talina watasobola wangula kalulu tekiriyo tasobola kuwangula si lwakuba nti talina buwagizi naye olwa system eriwo tasobola but ebyalaali ayinza okajjayo n'ebyalaali agenda kajjayo oluddawo
Ntegeza unauna omukubi. Tasobola. Byalali tasobola. Anti osobola okuwangulira akalulu ebyalali byebya Kenya nga bola Odinga. Nti amasaza na musambo age Kenya. Odinga asobola okuwangula kama 20. Ekituufu. Kati yosobola ogamani asobola Odinga asobola okufuna MP mu buli saza. Asobola okufuna kansala mu buli lukiiko olw'essaza. N'abeerayo nga minority naye nga bawera. Nga siyaga nti abenale mbali 3 n'okusoba. Mwe muyina ate abenup bali 5. Newe mutajja mwena bane ekiteeso bakiyisawo mu parliament. Kati gobadde okimanyi ndi mu parliament ya Kenya. Abodinga ne bagifuluma Ruto tabako kyayisa. Tegeza ayino mu buli ngeri yonna okulagana naye oyagala toyagala kati oyo muntu asobola okuwangula kaki akalulu ebyaddala era n'ensi yonna n'ekiraba nti asobola okuwangula akalulu ebyaddala ebyalaali okitegedde kubanga mu masaza ge Kenya na mu 7 bakugamba nti bw'oba owangudde obwa president olina okuwangulako amasaza afazaali 22 gali 25 ne wegakulema kaso wangula 22 oba osobola okutwala obwa president so oyo ye muntu naye kakati kankubuuza ogenze ebusoga olinayo mbaka parliament yo okitegedde ogenze mu Teeso toyinayo wadde ogenze mu Acholi toyinayo ogenze Ilango toyinayo ogenze mu Ankole toyinayo ogenze Bunyoro teri kati oyenda kuwangula kubanga abo be bantu abalaga nti ekibiina kinywedde kitegeza nekino ekyokugenda mu kalulu unopposed bawera abenarem nga mwina ne position nga 12 n'okusoba temustadde mu bantu bonna ekyo kyokka ekisoko kukuba nti tosobola kuwangula bwa president ekyo kyokka kikumala njine gwanga lyonna tosobola la kusimbawo bantu kale basimbe wo gambe nti gwe natadde ekisolo bamujjemu gwe natadde pakwaki mu constituency wetiba ne waliwo wota in fact esemba bule mu Buganda chairman wa LC5 yalita unopposed ne bakansala 15 namugaba akola mu kati kyenkugamba kikyo kati kitegeeza nti naye ng'olinayo ne incumbent MP namugga ate mu kitundu mwogamba nti mwolina amaanyi nga bw'oyinza okugamba nti Odinga mu Luwo Nyanza tosobola kumuwangula okitegedde mu Luwo Nyanza tosobola Odinga wali tosobola kuba yafa wali tosobola muwangula wali tosobola kumuwangula mu strongholds era wadde yafa saawa eno ODM tosobola kugiwangula mu Luwo Nyanza ezimu ku strongholds za ODM tegeza ezimu ku strongholds za NUP Buganda kati naye ku babaka 19 wafunako kati 5 ndozanga mu 5 wafunako 5 mu 5 ku 19 era eyo tebera stronghold kubanga muba mujigabana muba muli kumpi kwa 5 n'oli kakati okuwangula akalulu oteekwa okubanga emirandira gy'oyina gituuka mu buli kitundu bwe babeera bakansala wataddewo kansala buli wamu agwe kale bugwi naye nga waali yajosa okukumira akalulu naye ng'okimanyi nti mu Buganda ku babaka 19 afazaali 10 nkirina kale omwenda kagugende 10 nkirina kubanga Luwo Nyanza mu Luwo Nyanza ekibiina kya UDA kya Ruto tekyafunayo wadde kansala naye Ruto ye president wa Kenya tekyafunayo wadde MP naye Ruto ye president mubuuze Odinga ngakulaga nti no baba MP 50 bonna babe kati cyane badde nti ne mu Buganda baba MP 19 bali 12 bonna MP esolobayo sobola okubatwala that is nga tuli ku serious business kati atubala akabala kali serious okitegedde naye n'ataano mu ababiri be wafuna oba abasatu be wafuna mu Buganda nabo system atano mu batano naye olwokuba nti system kati balaba nti wali munafu nnyo kyobola bajjajja yanyiga n'okunyiga atano mu batano abafuna ati yabafuna anti kati ye kyamunyiiza lwaki kubanga system ye gyazimbi alaba nti abali wansi ku ground tebakola kimala nawe minister ne bakuba kati nkuze kuba minister okoleko ki atolina tuba na mugaso era nze wacha nita mongi yalwana okujja no opposite kubanga deputy we ali ano opposite au kan deputy speaker okubera no opposite speaker ngato ngatoli kati gwe obana amanyi oba toyina kati nsonga cha nita mongi yalwana kakati kyenkugamba nti okuwangula obwa president mu business eyakalulu olina kubanga bwolaba Kenya era kyo bwolaba nti Odinga wadde babadde bamuwangula
naye nga omugabo gwafuna mu gavumenti munene kumpi nga kuba gavumenti babadde bagirimu 5 ku 5 kyekyamazi anti because of nti Odinga yamanyi abadde so gwagamba gavumenti nze nkivudde parliament njifulumye gwe nawe toyina kola ati wanatano musavule mufuluma to make matters worse nabo opposition naba independent abasinga ate baba NRA era badola abantu parliament bano bagifuluma aba opposition nga ba independent 8 bava mu musango nga badde kati ngogamba ati parliament bagifulumye nga atenda neno wajudde kitegeza tukyano olugero luwanvu omuntu okuwangula akalulu ku president system bwefaanana naye okulaga nti system osobola ogipenetrating kubanga Bobi Wine tasobola kungamba nti kale epakwaki batuganye okusimbawo omuntu nomination fee zabula zabula kati bwoba oli ku level eyo tosobola kuwangula kalulu ka bwa president ne bakulangirira oba mukuzanyamu oba mu comedy oli mu kutambuzamu ka comedy ko olw'ensonga kati epakwaki gyogamba ani agenda okukumira akabi ntewali ate nebbi tewali wakitegedde tewali ani agenda okakuuma ekanungu tewali ati olaba wano matovu yangamba sale matovu yangamba kiki osinzirako gamba nti bakubbi no migundi zino DR form ezizo obu bwafunyeyo ate no bango zina omanyi ennaku zino ngenda nempulira abamawulire baina analysis ze bakola TV bwe zikola ne radio natansola nga bazikola ndi akati Museveni agenda wanti agenda mu district y'Ezombo mukalulu akawedde Bobi Wine yakola nti yafunayo buluka kanga ngoli ayine emitwalo 9 akati DR form gwe zikugamba ki Acheged bomanyi DR form waliwo mboza Bobi Wine zikyali waliwo kansala bamwita oba ina kabugo wano salongo ya mungamba omukazi yanoonya gwawa DR form zakyagula nabula waliwo n'omukyala ali awo kalero naye yakingamba waliwo mbu ne doctor weyo mawokota mbu naye yanoonya gwawa DR form nabula kakati business eyo teba business kyobola bantu byabaka mayaga tabugasi nanga kati abantu abakubya akalulu kubanga ye abamanzi otegera bameka abakubya akalulu nti tuli milioni 18 ez'abalonzi abalonze bali 9 ne milioni 9 bengenza okunganya mu district endala nga Kampala sinagigattako ne Wakiso abulwa obuvaayo ne bwogattako buno tewali kikyuka yebera so kanangirire biri binajja enti biri bwobigattagatta ebizeyo tebikyusa tebina kye bikyusa ekyo ne mukoti bakikola nnyo n'ogamba nti nze nva mugombola y'erubaga naye omuluka gwa Kasubi mwe banzibira nga koti ekubuuza nti obulu bakubawumeka nti 3.5 oli yakusinga obulu bumeka nti 9 bw'obugattagatta 3.5 kale katubukuwa obw'omuluka ogw'e Kasubi osobola okuwangula ntenedda nze mbanda galigality I mean irregularity obutali ebiri mu bumenyi bw'amateeka ebiri mu mbeera eyo kubanga kooti ye Kenya luli mu kusaza mwaka lwojjukira bulungi eya Malaga yote yasinzira lwakuba byali bingi yasinzira ku muntu butini nnyo agamba tyokusinzira kano okulonda tukusazizaamu anti Malaga ye yagamba nti obubbi buba bubbi ne bubbi akalulu katya kamu buba bubbi era bwe yasinzira okola ki okusazaamu naye abala oli ajja kugamba nti akalulu kale kabaddemu ogamba nti mwabaddemu ebitatambudde bulungi bwetu naye bw'ogattagatta bwe wafunye n'oli bwe yafunye n'obwafudde wawangudde kati lwaki tuddayo okwolonda sente z'omusolo ebintu butatambula bulungi sobola okubanga nawaabye olwa security okwenyigira mu kalulu okukola intimidation anti kati abasinga bawa ababubbi eri abantu bawa ababubbi era Odinga yawa ababubbi bwa kalulu teyawa abantu ebyokwerinda byabadde bifu oba akalulu katambuziddwa naye yawa ababubbi bw'amalizo waabo obubbi kooti nekkiriza ate esobola okukkiriza osobola okitegeera kubanga musaza ly'e Moranga mu kalulu akagwa akagundi ak'e Kenya musaza ly'e Moranga eyali returning officer w'essaza eri bamutta ne bamutemako n'ekibatu kye bamutemako lugalo bamutemako ekibatu kuba kye yali alina okutuuza wali mu system nga bona atuuza mbu mundi eggulewo akati bamutemako omukono ne bagutwala mangu ndowooza nga gukyayokya ne bagutu
Ne wakyusa bivudde mu era Malaga yagamba naga naye bannange kakati kino tuyinza kukyogera tutya nga bisusse nga naye ntegeera ye bigisusse tuyinza kukyogera tutya ng'omuntu yakoze ekikolwa ng'ekyo so kakati okitegedde njagala so n'olwekyo n'olwekyo ekijja mu kalulu kibeera nti okulonda bakupimira ku ngeri gye weeyisizaamu mu kalulu gw'oli Walukago ovuganya Busiro East oli Sseggona ovuganya Magoola naani gwe Magoola nojja noga nti bakubbye naye nga ekyengera zone polling station A to Z polling station nga 8 tewabaddewo na agent bitusi bakubye batya olina agent tebabaddewo tebaita substantial evidence bw'oba walemererwa okuteeka agent ku polling station kubanga agent be basooka okulonda ku makya agent be basooka ababeesimbyewo then abantu ne balyoka bakkirizibwa okutandika kati tewataddewo na agent ogamba otya nti Walukago yakubbye kati tutunulire ku nsonga ya Byabakame Kyagulanyi ne banne balina kye bayita protest vote bagamba bw'omala okulonda tuvaawo Byabakame bagamba nedda bw'omala okulonda tambula oveewo waliwo abavunaanyizibwa ku ebyo kakati ensonga eyo wakati waliwo okusukumugwa wakati wa bannabyabufuzi ba NUP ne Byabakame ng'akulira akakiiko k'ebyokulonda namulabenge eddoboozi alyongezaamuko ne ngamba naye abaana ajja bahulira bana bagamba protest vote kalonde kakuume beerawo mpaka bakalangirira box tambula nayo Byabakame agamba tokkirizibwa protest vote kirimbo kitya kakati protest vote Bobi Wine waba ali agala protest vote yali alina okukola Tundu Lissu bye yakola Tanzania n'ava mu kalulu n'akazira konna aga nti nze tojja kundaba ku ballot paper ya Suluhu okulekanga kino ne kino kubanga naye bye yeemulugunyako Bobi Wine byagamba wano sebiteredde mu kalulu bye bimu ne Tundu Lissu bye yeemulugunyako Tundu Lissu yote yajja ati bye yali agamba nti bwe bitaterezebwa tajja kujja era teyajja nga Bobi Wine bwe yagamba mu 2022 statement yali nnungi eyo olumwe yagisiima ng'agamba nti nze sidda mu kalulu nga bakada b'NRM be bakategese tulina okusooka tutereze sisitimu kyekiri kyenkugambye omaze okukitegeera nti sisitimu nfu weetabamu yaki okitegedde zira kubanga Tundu Lissu mu kuzira okimanyi nti yafunyeemu olw'ensonga nti Suluhu kati saawe n'agamba nti bannaye ekyamazima tukole ki tutereze sisitimu Suluhu bwagamba n'omukago gwa Bulaaya sente olwaleero omukago gwa Bulaaya gulangidde ekiro ekikosiza olwaleero nti miliyoni $165 ezibadde ziweebwa Tanzania mu malwaliro mu nguudo tebagenda kuzibawo okutuusa nga baterezeza sisitimu omuntu abeerenga bagenda bateekako envumbo kati ekyo kinafuya gavumenti kati Suluhu babaga nti mutereze system olw'ensonga omukago gwa Bulaaya gugamba nti ba observer bagende Tanzania bonna bakola report nga bonna efaanagana nti kuli tekwabadde kulonda twabadde nga bali mu lutalo twabadde kwega yabadde oba si comedy kubanga yasuse ne ba comedy ne malate ne refuuka olutalo abantu 10,000 ne bafa nalabye documentary ya CNN gye yakoze mu kulonda kwe okwe Tanzania kakati Tundu Lissu agamba nti kulonda kwawa nga tekuwakanyizibwa na mu kooti nabula bannaye nga kakiiko k'ebyokulonda kalina amaanyi nti kalangirira byankomeredde okulonda nga ne kooti bwegamba nti MS Matiya muziza mu kalulu avuganye nga kakiiko k'ebyokulonda nagaga oyo twamugoba takyadde ballot paper takkirizibwa kubeera tegeeza balina amaanyi mangi nnyo gasinga n'agakooti kakati ebyo nga birina okukyuka mu ssemateeka kubanga Kikwete yali atandise ku ssemateeka ono naye ssemateeka yagenda okuvaako nga ssemateeka anaatera okuggwa kumbi nga byonna biwedde Magufuli bwe yajja yabisuula busuzi mu kasera n'abagamba byetebikolera ggwanga ebyo tebijja tukolera ye najja ne sisitimu y'endala n'alekawo ebyo bwe yafa era yalekawo sisitimu y'emu kati Suluhu yatandika nga muzaŋŋanda kubanga n'okukomyawo Tundu Lissu okumujja e Belgium gye yali Suluhu yagenda e Belgium Tundu Lissu gye yali mu buwaŋŋanguzi n'amwogereza akomewo n'amugaa akomawo buli kimu kigenda kutereera Tundu Lissu n'amugaa njagala kino ne kino ne kino yavudde mu komera akyaliyo naye bali mu kuteeseganya
bagala bakole ki bamutekwa ne byamusibe byabufuzi Suluhu bali bamutidde buti mu kalulu kati kawedde naye bwe batatereze system eno era tugenda kusigala nga tuli musenga budde mu ngazzeemu ngowe mbaliga kwano we kakati Bobi Wine bwoba wagamba nti system nfu ate kakati wetabamu yati wezina weta kuye protest vote tuzire tetubigenda bibalekere Tundu Lissu yabigaana tebasimbe wadde omubaka wadde kansala wadde ki kyokka kye kibiina ekisinga obunene naga nti mukawakanye ng'ali mukomera naga muwakanye ebintu bya Suluhu era abantu bazze ku street ne babiwakanye okitegedde kakati Bobi Wine yandigambye nti nze omulimu gwange mwe munoonye kalulu nga nze wenkunga abantu kujja ku street natagenda wandibadde olaba ekyandibadde wano ne kati ayagamba baino wangula Museveni natenga bakosa mateeka kakati democracy kati mweno system democracy akola simanyi takola kitubadde tuwogera wano naawe kitegeza ono aba yerimba ali mu kirimbo kati protest vote gundi kye yamugambye byabakama semateeka akirambika bulungi nti omuntu yekka asobola okukuuma akalulu ka candidate ye agent we yekka etteeka ligamba nti mwe abamaze okulonda bw'oba tozze waka beera mita 20 okuva awalonderwa mita 20 sebo ziba mpanvu oba weesudde wala obanga kuva wano wali kulina wali newa neri emmanga mu kagadeni byabakama olengera bulengezi bigenda maaso eri nze ngamba abantu balina obbeerawo balabi etteeka bwerityo we ligamba kati etteeka ne ligamba nti bwe batuuka mu biseera by'okubala musobola osemberako ne ziba mita 10 mukendeeza kati mita 10 oba vanga wano wetuli ne wali mu kagadeni emmanga mita 10 omusajja kyeyogera kituufu ti gavumenti embi ekola etteeka ebbi nefuga abantu obu gebagamba amateeka yo kati wegayogera anti wegali kati mukoze ekyo gajjawo kyenkugambye nti ebyo Tundu Lissu bwe yalaba tebimufe balinga nagaza akalusi kagendamu kubanga sigenda yagamba nze sigenda genda ku mbaga kutongoza mugole Suluhu kumbaga kutongoza muki kalukafula legit yes nawe nabadde njogerera awamu nga n'abantu benjogereramu naye mbagamba nti akaluke tugendamu President Museveni kino ekiriwo ye akuba bulati ng'omusezi aliranye limbo kubanga kiche mugenda okumunenya nti tewali democracy teyategese kalulu temwavuganyiza ategeseze era bavuganyiza ya democracy tebasobola kyesibako ekyo kyo international community ye yaweereza ddala ne ba observers baayo bagenda kujja wano babeere wali ku polling station nga tewali buzibu ng'omuntu alonda n'avaawo nga bo bwe bawandika amale bakole report bagende nti gali gabadde matabuta mweno mugende mu kooti bano bakafula legit anti kane court nayo that is the democracy process anti era court democracy process era bwesala ebeera democracy kubanga bakiraga nti abalamuzi 9 be batuulako ku kooti abataano bwe bakolawe bati abana ne bamugira ye democracy abasinga obungi gye tudda and even you aze mu kalulu okugamba bagambi nti ogenda mu kooti kitegeeza nti okkiriza democracy ti akalulu kabaddewo era katambudde naye waliwo ebitatambudde bulungi kagende mu kooti esalewo bwe mala okusalawo kyekisembayo pulezidenti ng'akuba birayi okitegedde kakati kakati kitegeeza nti ba observer kizibu nnyo naye banagamba nti kale mwabaddemu obuntu obutono kale bajjako internet naye ekyo tekyalebera bantu ffe we twali ku polling station nga buli kitambula bulungi kubanga nabo baba ne kamera zaabwe era babeera ku polling station ne kamera zaabwe nga ne kaadi bazirina ng'era baga nti ffe tewali yakuba ku polling station buli omu yajjanga n'alonda ne bamuwa akakonge nga tewali amutaataaganya n'alonda MP n'alonda pulezidenti n'atambula n'agenda n'atuuka bulungi newaka nga tewali na tiyagasi yakubwako wadde ku polling station neji tewali polling station n'emu wadde omusirikale n'abaaliwo balina batuni tewali kubeesimyewo ndowooza era babalaga nti gundi yagenze n'alondedde wali era bonna bajja kubalaga buli omu wagenda okulondera kakati Tundu Lissu ye kye yakola kyova olaba era bagambye ba observer bonna okwetoloola ensi abajja n'omukago gwa Bulaya bwasindika nti kuli tekwabadde kuki kulonda lwadde lutalo kati ze nvumbo z'olaba Tanzania kati so n'olwekyo kye nabadde ngamba abantu era oli nawulidde yayisiza amaloboozi naga nti fetuleke demokrasiya ffe tugenda kulonda Kyagulanyi waffe ne baga mugende mulonde naye mumulonde nga mukimanyi nti muli ku mbaga mutongoza butongoza mugole
emperekeze tezibula process kubeera nnungi nti yabadde matabuki singa bakamulekera singa kati kamuntu oyanya ate singa kalulu kati bomanyi singa ekiriwo kati sawa Kyagulanyi yekata abagamba bagani nti nkamuleke ate kandi badde kalulu ate kati singa waliwo n'okulonda ate singa omanyi kati abasajja ba gavumenti obeetala ekyo twali tugamba wano nti ebyabya bakama musimanyi emikono tegiweze twabaga nti President Museveni yali alina okunoonya emikono afadhali agiwe Bobi Wine naye yali alina yali amwetaaga kakonge mu buli ngeri yonna ekyandibadde kumusasula jje yali musasudde tomanyi ayinza nobaira nga yamusasula ayinza kubeera yamuwa akantu kubanga yali akoze statement ng'agamba tagenda kujja mu kalulu ne kati yajja tutanyonyodde bantu twakyako ate nga simanyi bakada be NRM be yali agamba nti bakateekera be baliwo be bakyaliwo simanyi bakada be NRM kati byabakama yafuuka wa Nuupu era bakama yagambe bajja kubayola ng'enseenene mwabana asemberera polling station musimanya mugenda kuwakanya byabakama tatiisatiisa bantu anti mu mateeka yakugambye voters protector tebaliiyo ati kyenkugambye gavumenti etteeka lyogera ku polling agent ebagamba nti amateeka gatwegayogera anti giigo tebakolera mu era amateeka ge bakuvumira temubeerayo mu parliament bwe kibeera era kati akolonda bwe kuggwa Ssenyonyi bagenda kutandika kulwanirira bukiiko kosase waffe era kati batandise dde okutegeera ono wawangula yagenda kukosase babala emipiira emituufu kanso tugendako mano leero mpuuga namulabye ng'agamba njagala Kyagulanyi soka ave Masaka oyina omekinga sure nti by Sunday tulina okuddamu ne tukwatagana kubanga avaayo nkya kati katono nnyo ku ekyo Mpuuga yagambye abalonzi be abantu b'e Masaka bonna yagambye nti abantu b'e Masaka mwenna Kyagulanyi bwajja mwenna mukole ki mugende muwulirize kati bwe guba mupiira bamaze okukuba goolo 4-0 azikubye atya bwe banaagenda mwe mujja kuvaayo mugamba mulaba tulina abantu bangi Mpuuga nga nti abantu bange benagamba bakole ki tujja kukomawo nga bonna wabadde osinzira okubeera nga otulaba olunaku olwaleero tugenda kukomawo ne Kanso Hassan Nsubuga tutandikira olunaku olulala akuume atakumira mpeera wangala ennyo Ssaabasajja Kabaka